Okay, LMTV Uganda program webera step buzz sonso mulabannange mugamba mutya abalungi mwemwena abagikererako abagisulako abagisiibako gwengo gamba nti nze nina okwebakanga TV yange gireseko LMTV Uganda bannange okola kyamaanyi nnyo okugamba kyokola kyamaanyi Veloni awetaki ogambo touch baby consultancy oli bulungi bannange nkunoonya naye nnoonya kubanga ebintu si birungi nakamuna katono Louisi awo e Saudi oli bulungi Yusufu awe Dubai wangamba tontumirako naye olwalero nkutumidde Bowa Vincent oli bulungi nawe lero nkutumidde Louisi Yisma we Kayunga mwenna timu LMTV fans wena ngomanyi oli mu timu LMTV fans nkwagala nnyo nyini ddala timu ya mwana muwala Queen Freedom babazi consultant muli bulungi team Princess Agatha banange timu nyingi nnyo nenge nagamba producer wange aberenga azimpandikira solo okubeeranga akola ki ngazimpa timu oman timu ezibeerako mbalaba ngenda ku YouTube nembeerako okwo nensoma comments zammwe gwe buli muntu wenna commenting abambi thank you so much okola kyamaanyi webale kutwagala webale kutuwagira webale kola buli kimu wabula nkugamba kimu yongera okwagala LMTV Uganda we yongera okusubscribinga yongera okulikinga wamu n'okusharinga okitegeera Queen Sylvia gemanya Fire Lady yes nanyinigo okitegeera naye nga mwana Mlensa Lawrence yali behind the camera wamu ne mwana mulenzi omuto Emmanuel King Montage nabikutematemera nabikuterayo ate nga bagamba nti gwe wenna oyina omukolo okwanjula oyina muyimbi oyagala tukwate omukolo gwo oyagala kola photoshoot oyagala ekifaananyi ekirungi munnange bakoneko ku namba z'essimu zino manga 0702 10 41 25 mungamba nyanguwa 0702 10 41-25 ojja kubeera ng'okola ki nga obatuukako natera ngenda kutandika n'amawulire ga mwana Mnezi Kapiripiti omanyi industry music eno erimu amawulire mangi ate erimu abayimbi bangi sawa zino kati tuyina emijiji emito tuyina ejidirira tuyina ne bali eri abakuze mu kintu kino abakikuguseemu wenjogerera mwana Mnezi Kapiripiti yavuddeyo n'alangira abato banne n'agamba lwaki nze munsosola okitegeera wane mabegako twabalaga amawulire ga mwana muwala Sanyu Vivian oyo eyakwata ku sente yali ayina bambi n'agamba lwaki nedda kan supporting abato bannange twamulabanga atwalira Fresh Kid emmere n'atwalira Felicity emmere naye wa Kapiripiti teyagendayo Kapiripiti naye bwato bwasinzidde okuba omulanga n'agamba nabakola kinze nalaba waneeno Sanyu ng'ogaba emmere wange nga tewatuuka ososola lwaki mutusosola okitegeera bwatyo we yasinziddeawo n'akuba omulanga n'agamba gwe wenna bannange oyina obuyambi oyina ku mmere oyina ssente oyina kibambi badduukirire munnange kiri bubi side eyo n'agamba era bannange bannaye ekyo kyebadde ngenda okwogera kankireke sijja kyogera naye nga bw'ati munnange mwana Mnezi Kapiripiti ali mu nnaku era ng'asinzira wali eri mu Ghetto Kids n'agamba bambi mumuyambe enjala efuuse enjala bwaneeno Sanyu bwe yagaba emmere ewange tebaatuuka bw'ojja nti nze siri muyimbi ate nga nange ndi mwana muto nga bali be yawa emmere okitegeera n'agamba mulekerawo okumusosola bw'atyo bwe yasinzira olunaku omulanga n'agamba bambi mumuyambe gwe wenna ayina ekyokulya oyina ettooke oyina kawunga oyina bijanjaalo oyina muceere gwe buli kyomanyi nti kyakulya ekitegeera bambi genda wali okubeera osobola okubeera nga omudduukirira bw'atyo bwe yakubya omulanga ate n'alangira ne bato banne abataamuwa mmere ebyo ebifaananyi byolengera ku screen bya mwana Mlenzi omuto Kapiripiti omuyimbi okitegeera wamu n'ebifaananyi by'abato banne be yalangidde okuba nga lwaki bamusosola lwaki bo tebamuwa ku mmere naye nga aba King Montage bankubye akama kugambe nti nyongere okugamba bambi bakugambye bayite bakukwatira omukolo gwo ate bo ku bbeeyi ey'okuteesa temugenda kukaayana nti ate bwe kiti wabula bakwata emikolo emirungi ekifaananyi ekirungi okitegeera kati gwe buli lwolabanga ekifaananyi ku LM oba kibi oba kirungi mwana Mlensi Lawrence yakibeera mu sometimes oluusi abeera tannalya omanya ayagala nnyo okulya okitegeera mwana Mlensi Lawrence ayagala nnyo okulya naye bw'olabanga ekifaananyi kisiimuuseemu manya abadde tannaba kulya wajjidde okubanga akwata ebifaananyi bineno naye nga bakoneko ku namba z'essimu zino wamanga 0702 10 41 25 0702 10 41 25 bajja kubeera nga bakutuukako mu magezi.